2 suubira okuba nga okusinziira ku kigendererwa ky'emmwanyi oyagala n'ebyo byoba olimye mu sizoni 2 oba obijjeemu yiike batekusaze kati emmwanyi tuba tutandika ogiwa ekitiibwa kyo ne tugireka etambule yokka sizoni 2 gye tulinyemu ziba zitukola ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye empapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kakayire kusumuleka ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Balabanga yikendi bebasaze naye nti amatabi gano bwe gakola bweza abawangalira mu bitundu by'Emityana olwaleero babadde basisinkanyemu okusala entotto ku butebe basobola okwejja mu bwavu nti balina emisomo gye bafuna egy'enjawulo tekikwata ku byabufuzi byokka nti olw'okuba banna NUP nakibiina ki National Unity Platform naye ate ku sayidi endala beetaaga okwebezaawo ng'abantu babadde mu misomo butebe basobola okwejja mu bwavu olaba nga nabo balina kye beekolerawo bitundu byeyo abasinga obungi balimi nga basala amagezi kutya bwe batandika okulima ekirime eky'emmwanyi kisobola obbaviiramu ekiramu ne balema okuyitibwa abayaaye oba ababbi kubanga NUP bagibrandinga ng'ekibiina ky'abayaaye abavubuka ababbi abatalina mirimu ku kitundu nga basazeewo okwejja mu bwavu okusalawo okwekulaakulanya amagye ne poliisi olulugize ne gategera nti waliwo olukuŋŋaana naye abalulimu mulimu abambadde obukoofiira obumyufu obwefaananyiriza okubeera obw NUP bano tebalutumidde mwana batuuse mu budde okusobola okusajjula olukuŋŋaana luno nga bagamba nti oba oliawo bano bali mu byabufuzi naye ng'ekyamazima babadde ku nsonga za kwekulaakulanya ng'abalimi. Bannayuganda tebakyalina mukisa gukuŋŋaanako wamu kwogera ku nsonga zibatwala mu maaso kasita balabwako nga bakuŋŋaanye bakugambirawo nti abo NUP era ensonga gye baliko yakujja Museveni mu buyinza. Katulabe embeera bw'ebadde Mityana. Obadde obikoze bulungi kale ku lw'obudde kankomawo nja kugamba alagirira ebika by'eddagala bitandika okuteeka ku mmwanyi okuva nga ekyali bwetyo paka we yeetaagisiza kulw'abasomesa bannanga oluba nti bali bangi n'obudde ndowooza ssebo kagira nkomaawo. Tuyanza musomesa emmwanyi omukubire mu ngalo ajja kukomawo ndowooza amalirize. Tumwebazizza kansubire byasomeseza ffenna tubifunye bulungi. Ndowooza ekinene tusigaze eddakiika 45 oba essaawa emu okubanga omusomo gwaffe guno guwedde. Tusigaze abasomesa batono nnyo. Kampita omusomesa ndowooza agenda otusomesa ku nkoko ajje era tugenda kukola mu phases. Ojja kukomawo then wali we tumaliriza okonkuludinge ogenda kukola nga ow'emmwanyi bwakoze omusomesa ow'enkoko maama. Lwakuba ye ebibya bitadde ku olubaawo oluzungu oba ani agenda okutuyambako tukwatirako kyati zino. Twagala abagenda oyambako omusomesa. Naye kakati tubadde tusaba wona batugambye nti abadde okwerinda babadde batugambye omusomo gukome wano naye maama tubadde tusigazaayo omusomesa nga balinga 2 mu ddakiika nga 3 tube nga tumaliriza ng'era bwolabye embeera eri wano nti tuli mu mbeera munnange yakwekulaakulanya si byabufuzi nga bwe bakugambye era kyobola munnange abantu wano bonna batudde wano bakakka maama wano olabawo okumenya amateeka olabawo aliko ataddewo embeera eri violent. Tusigaze abasomesa 2 bokka kabasomese tugabire abantu endokwa tugende maama tugabire abantu endokwa tugende. Tusigaze abasomesa 2 bokka tusomesa abantu munnange kwejja mu bwavu maama. Mama buno omukolo si gwa byabufuzi bambi. It is not a political event.
tuli ku musomo gwa kwekulaakulanya mukwano. Era endokwa ziizino tugenda kuzigabira abantu munnange. Kale kati badde nsaba maama, badde nsaba njagala tukanye ffenna, badde nsaba bwenti maama, badde nsaba maama honorable, badde nsaba maama batuwe eddakiika 2 zokka tugabe endokwa tugende, kuba tetugenda kuziza ate nga twazireese. Oba balye n'emmere tugende kuba emmere yeeyidde. Abantu bano boolaba bambi bakkakkamu era nga bw'obalaba tewali n'omu agenda kumenya amateeka. Ensonga gye tuliko ya musomo. Naye mu ddakiika ntono nnyo katugabe endokwa zino tugabane n'emmere tugende. Nsaba busabi siri mu kulagira. It is my humble respect, my humble request, mama. Yes, I'm requesting. Tuli mu kusaba. Ndi mu kusaba. I told him to ask the people from up there. They talked to him. I don't know what they said. What did they tell you? What did they tell you? N'abantu bazedda endokwa tuzirense ate twatandise na tumaliriza. When the time when you came there, it was already set. We are finalizing. And you talked to DPC, and you are like, the last word I had, you were like, am I going to find you? So I was still waiting. I thought maybe you're what? Kakati banange njagala tugondere abakuumaddembe bano, njagala tubagondere engeri gye tutali bamenyi b'amateeka. Naye ate omuntu aba akusabyeemu akantu nawe era owuliriza. Katugabule abantu bano emmere tubawe n'endokwa tugende. Katugabule emmere batulenge eddakiika nga batuwe eddakiika 30 minutes. Banange katukose eddakiika 3 zokka tuve wano tugabe endokwa n'enkoko bazireeta nazo tuzigabe tulye n'emmere tugende kwe kusaba kwaffe. Yadde tetuli nnyo abakozi ba ffujjo era tetwagala nnyo naffe batunyigirize, tetuli nnyo bakozi ba ffujjo. 20 minutes zitumala zokka. Ati munnange maama, munnange tuli mu kusaba. Ati 20 minutes. And I find it. Oh, no, I have to send them away. You can't tell me that you can come here and you didn't put it this time without telling me what? Inform the people. Now what if now they ask me as the area OC what is happening from the other side? Everything is monitored by the I talked to you. I talked to you very well. I told you if you want to do anything, you can seek for what? Clearance. You come and do it. If you come and inform me. Political event. I'm also not saying that it's a political event, but you have to seek, a police has to be aware. They're supposed to be aware. Just like the way LSU1 is supposed to be aware that what is happening in their place. You have started cooking food here. What if now? Edda, you're saying that it's Abade
Bueno, makinga sana na korimbeka. Una korimbeka bali. Mwenye wenyali. Walinga yogera bo. Tusiwalinga kodineka wewe. Kati mmere tujiweke choko. Magana kulikodinga Rwanda. Bana likodinga. Oh, mzee yawaji. Okay, jambo senso. How direct. Sasa na wani kodi umanye kamera zaka mara zakatula. Just the food. That's absolutely what we are. I'm not going to say what you can get my car. Agambye tubeerewo. Muntu bulamu. Era tubeganye. Bagambye najja kitema tugenda afande. Bweki embeera bweri saba tukolagane bulungi n'abakuumaddembe bannange kabajje bagabula emmere dakika 2 zokka tugende naffe tukkiriza omukolo tuguyimirize kuba tegwayise mu mateeka naye si nkola yaffe wano mu Buganda okuyiwa emmere mukitegedde eddakiika 2 zokka njagala buli muntu atuule bagabe emmere tuve wano tugende bannange mwenna mujje mutuule tuleme teekawo mbeera yakajagalalo kuba buli kimu kitambula bulungi abakuumaddembe twogedde nabo bulungi era kyemuva mulaba n'olugwe babadde batatumugjeewo kati mutuule dakiika 2 we serve food then we go nsaba buli ayimiridde bannanga gyatuule mu katebe ke nga n'ab'emmere bwe baleeta mujje mutuule ate mbasaba amaloboozi gammwe gabe makakkamu mbasaba mutuule mulye emmere tuve wano yakoze kulya emmere mugende eri mugambe ab'emmere baleete abakoze kulya emmere mugende naye nga kitukoze bubi tubadde tubuzaayo omusomesa omu yekka ow'enkoko naye katusabe endowooza Katonda bw'atyo bwe yatugeredde leero embeera y'abantu okwekulaakulanya ndowooza tetambudde bulungi naye nga tubadde ekigendererwa kyaffe kyakusomesa abantu kwekulaakulanya so nsaba buli omu atuule baleete emmere tulye tugende kasa tuyize emmwanyi katugende tusimba ezo enkoko tatufunye mukisa kuyigirizibwa butya bwe tugenda kulunda nkoko naye nsaba buli omu atuule buli omu nsaba atuule
mugende mufunete mugabira oba okugamba twale wakawa gabire mu pakata funye konti olukisa otegera sababu sabi tewali kugaba mmere wano tewali kukola kintu kyonna wano nze maze okugamba ebegenemene bakudde mu mukama bantu emmere oba musobola kusitula mutwale temutwala naye si wano nedda obakude makaago tebasobola kugoba ebyo ebintu byonna wano batiddeeyo eyo paka ne mufuneko mutegetegede mutaddeko kati ebyo banange mbasaba musigale nga mukuumya emirembe nga bwe tubadde musigale nga mukuumya emirembe nga bwe tubadde tetwagala kuyisaamu maaso bakuuma ddembe naye nabo tubasaba babe n'omutima gw'ekisa wano mu Buganda tetuyiwa mmere abantu bano bakedde enjala ekola ki ebaluma kale atugambe nti wano muveewo mugende muliire wali wonna waatugamba wetukola ki wetulaga wakati n'abantu okumugisawo tetinga enjala emuluma ayinza n'okugwa nayo naye twali tusaba otukkirize maama tulye emmere I want all these things to be disconnected right now. Yes, we have stopped. We have stopped. The issue is on reform, madam. Everything here. Only the seven. Let everything be disconnected here. Seven. I think now you are the one who has let you carry everything of yours here before you begin to take buli omu atwaleko kamu buli omu atwaleko kamu buli omu atwaleko bannammwe mubaweeko embeera bwetyo bweri nga tuli wano mu Mityana nga wabaddewo omusomo gw'okusomesa Abannayuganda ku kwekulaakulanya naye poliisi ezze ekulaga nti ebintu era ebagambye babijjewo nga bwe mugimanyi nti buli lunaku ekiba kibeerawo. Polisi n'omuntu wabona omuntu okulya emmere singa bategonga kwenya polisi n'okutuka kyabwe osoma experience omukama onakuwa amateeka basomesa kole nze ndyali ennuma omuntu wa bulijjo olowooza abadde mu kino ekikolwa kino ekikolwa tumanyi mukulu Kibedi yakibaddemu naye waba akibaddemu olowooza yereeta kuno naye ajja kuvaako kuno si kwabwe kuno kwaffe eno Mityana noosi yaffe Kibedi mutembeeyi ajja kutembeeya kuno si kwabwe lino ddembe lyaffe ngaabantuokubeerawo ne tukulembera omusajja tukooyo abantu olowooza ofiisi osinga yabadde mu kibisono nga zaalina amayinja
sente zaffe. Muzeeyi gwe ng'abadde azze okusoma omusomo guno golowooza ekyo kikolwa kiri mpulira ennaku mpitirivu era mu muntu Uganda mpulira tekyali nsi yange ensi yaffe baagitujjako dda tusasula omusala naye kaakati osinajja natoogoda omuntu akinaakulaakulane watulekera n'enkoko tuziyige nazo kati tetuziize nemwanyi abantu begabanyiza kati kubanga tebalinze nabagabanya kubanga balaba byatyankalanye naye Uganda ya buli omu. Muzeeyi waaliwo Parish Development Model gwe wabirabako? Parish Development Model era naye gyenjiwulira tetambula bulungi. Ewammwe mu kitundu wano wali ogirabyeko? Babatambuza abantu abamu ne bakowa abalala nakivaamu ng'agamba kasange tusobola okufuna omutwalo ogwange ku gwange kangende n'ogwo n'ava mu bintu naye ng'oluusi yali kyagadde naye enkola gye bakikolamu yakifuula ekibi. Yes, embeera yeyo eriwo abantu babadde babaleetedde omusomo gw'okwekulaakulanya naye wenjogere akaseera kano poliisi era omusomo guno eguyiye. Abantu bwe babba nga babasiba mu kkomera nti babbye abantu beewaddeyo okujja okusoma balemesezza okuyiga eggwanga lyaffe era mulowooza abakulembeze b'eggwanga ng'abantu abawansi musazza mwogidde kole enkulaakulane onnemesezza kyokka omwana w'omuntu bwabba nga mumusiba obasiba katutongoze obubbi mu ggwanga bubeerewo obumenyi bw'amateeka bubeerewo kubanga omuntu talina ddembe mu nsi ye wano tewaliwo yeekalakasiza jasiti musomo naye mutulemeseze lwaki wamabakulu batugambire bongeremu amaanyi lwaki olemesa omuntu okuyiga oba oyagala omuntu akulaakulane bakuleeta basekeza PDM nga baagala bantu bayiga bakulaakulane olwaliro abantu bazze okuyiga tebabasomesa ozze okuyiga ofune n'entandikwa bakulemeseza ensi yaffe eragawa nsaba bannayuganda ffenna buli omu gyali azuuke tutegeere nti twafa dda twetaaga okwerwanako okuva mutwanunule tuve mu buno okukunyigiriza omubaka Tomusange yajja nga azze okukola bulungi bwa nsi ebulera era baatulemesa yali azze kukola bukozi just bulungi bwa nsi naye era baatulemesa mu mbeera bweti tugenda kubeera wanga buli wajja oba tugambe oba Tomusange bamujje mu ggwanga sazeewo nga gwe twagala nze ndi wa byamizannyo omusajja wa Ssaabasajja Kabaka naye nali nfunye akwatirako nga atuwadde n'emipiira na biki naye buli kimu buli we tubeera kati tuze wano mu musomo tetuli mu byabufuzi n'enkoko gye mbadde ngenda okufuna tebagenda jimpa abapoliisi batulemeseza n'emmere maze ennaku 2 Sirya funye awo akamera ak'obwere ngenda kukalya wano nako bakannemeseza fulume Sudaani agamba fande katusambewa nze kati badde erinze okulaba oba akomawo nebukiaaasainze kuwulira kagolebesitake bikini tewali agaanye naye oba ofuneko olukusa okitegeera buli muntu oba oyagala kola ekintu kyonna ogamba bannange I have some issue I'm going to do like this bannange nsaba kiki ngenda kukola atya kukira ebintu ebyo naye kati gwe amu abalala mujja ne mukola kiyindako abalala mujja mukola ki mujja mutasikulumiza okukwenda nyaffe bawansi wano okitegeera there is nothing I can do by the way and even me I have to before even that yesterday I asked my boss I said Afande this man I have not seen him he got me when I was not around naye bagamba bagenda kukola ki kugamba bwaki ebyo bayita are you aware you told me that you wasn't aware okitegeera abantu bangi abaze kunanga bagabye nga temubayimiriza okoze kikyamu tewali kukosa
emmere naye mutwale Polisi balina bategeeza nemujja nemukola mukozesa effuusi kaloti kabadde kalulu bweti poliisi bwerinye egere mu musomo gw'abantu b'emityana wano wetubadde. Kaddadda naye nabo obudde gye buli. Ekyo ekikolimo ky'okoze n'omwana waali kisasulira. Kigenda kulondola papa. Okolimidde obulamu bwange bwonna. N'amayinja bakubeebulira nga babaako kye bakolanga babalemesa. Kye babaako kye bakolanga babalemesa. Ebyanga batusanga winga. Naye abakyala okwekulaakulanya kiba kilemeseza. Kubanga buli kye tukola bakitulemesa. Twategeka emipiira ne bagitulemesa. Kibedi n'ategeka gije ne bagisamba. Fejjaffe ne bagitulemesa. Kibedi waaki? Wa NRM. Ebyakiwanda ayisaawo buyisa. Ebyakiwanda bayisawo buyisa. Naye yaffe ne babitulemesa. Naye ebyo bye bakola Mukama ajja bibasasulira. Kuba ffe tuli bantu abaagala enkulaakulana mu nsi yaffe. Tulina muntu tutuula mu mirembe tukole ekyo kyennyini ekisaanira. Naye bwe baba nga bwe batyo bwe batuyisa bajja bisasulira. Tetulina gye tulaga mu nsi yaffe. Mukama abeere n'abantu abo abasaasi. bakubire bajja tugalabise Abantu basomesa mirembe mutamukaga. N'emirembe nagyo mugibanye. Kiki mwagala? bakiwanda ngabo bakiwanda bali abakola mutivizo nazole bakubanga oluvungano lwalimu omuntu wabasi bagala akola atya banna Nemwe mugenda kukadamu ekirumira yafa alina kyalina. Nemwe mugenda kufa nga temulina kye mulina yadde. Muli ku bantu mubamazeeko emirembe. Muna tukola mutya twagala kye twagala. Kyagulanyi alina okufuga. Tugenda kugira Kiriwo. Kyakiriwo. Mwagano. Kiki. Mulina ekiriwo.
Bado bwagambye bwetyo embeera bweri gwe muganda wange eyekumidde ku tiimu Kyagulanyi TV nga wabaddewo omusomo gw'okusomesa bannayuganda okukulaakulana n'ebyenkulaakulana ya poliisi bwetyo bweze neeyiwa olukuŋŋaana naye ng'ate enkiiko za NRM zo bwe zibeerawo zo zikola ki zitu